Ebyemizannyo ze zimu ku nsonga ssemasonga gavumenti zeetaddeko ennyessira okusobola okuzuula ebitone by'aba musaayi muto olw'ebiseera byabwe eby'omu maaso okubifuula ebitangaavu, era amasomero mu ggwanga nga gakulembeddwa minisitule y'ebyenjigiriza gaakiteekako nnyo omulaka nga n'essomero lya Joy Nursery Primary erisangibwa mu Makerere Kavule nayo lyavuddeyo okuteeka ettoffaali ku nsonga eno. Lino lyategese omukolo gw'ebyemizannyo egy'enjawulo omwabadde okukola mu kyaka, okudduka, okusamba akapiira eri abawala n'abalenzi, okuddukira mu kkutiya n'egyo egyategekeddwa okugaziya obwongo bw'abayizi. Mu mizannyo gino mwabaddemu n'okwongera okukola enkolagana eri abayizi kw'oteeka n'abasomesa n'abazadde b'abaana bano, ng'ekyasinze okukyamula ennyo omukolo guno kwe kwabadde akazannyo k'abazadde abaweereddwa omukisa okuzuula abaana baabwe nga babikkiddwa ng'okumuzuula olina okulaba obugere bwe bwokka. Kyokka ekyabamaze enviiri ku mitwe, abamu ku bazadde baalemereddwa okuzuula abaana baabwe ate abalala nga babamanyi bukusu. Kino nno kyeyoleserwatu nti kirabika abazadde abamu tebawa abaana baabwe budde bumala, ng'era mulimu eky'okuyiga ekinene ddala eri abazadde. Emizannyo gyagenze okuggwa nga kkale mmyufu enywedde mu zinnaaze akendo, ng'era ekikopo ekinene ekyebagaze kw'oteeka ne kimeemewe nti agenda okusalibwa eri abayizi awoloddo bajaganye, nga kkale eno yawangudde kkale endala okwabadde bbulu, kiragala ne kyenvu. Omulabirizi eyawummula okuva ku Deliverance Church Uganda, omusumba Titus Owundo, ng'ono yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno, akalaatidde abazadde n'abasomesa okwongera okuteeka ebyemizannyo ku mwanjo. Every child is educated in many and various ways. We educate them in the books, in the academics. We also educate them in the sports. We educate them in all the talents that they have. Agamba ebyemizannyo ze zimu ku mpenda omuntu z'ayinza okuyitamu okukyusa obulamu bwe naddala mu byenfuna, kubanga biyingiza ensimbi enzito mu ggwanga ate nga kikuuma obulamu bw'abantu nga bulamu, kubanga nakyo kika kya dduyiro. People outside there are living on basis of what they have achieved through sports. Think of Ronaldo. I mean, how much money can we make? Ono abasabye okwegendereza emmere gye bawanga abaana baabwe nti oluusi teba nnungi n'akamu eri obulamu bwabwe, n'olw'ekyo balina okwegendereza. If you are avoiding an only come with this packet junk food, you are killing your children, and please make sure they do a lot of exercise so they can burn. Peter Oburu, ssentebe w'olukiiko oluddukanya essomero, agamba kirungi nnyo okukola ebyemizannyo mu masomero ag'enjawulo olw'enkulaakulana y'ebitone by'abaana. I want to encourage that this is the way forward to train children and to give them a future where they participate in the life activities, more so in sports, which in our country is a very critical thing that we continue to ask government to sponsor the training of children in sports. Apedu Goretti, omukulu w'essomero lino, agamba nti ebyemizannyo baakubikulembeza nnyo mu ssomero lino kubanga baakizuula nti bigula emyaganya gy'abayizi egy'omu maaso. It teaches patience, it teaches tolerance, it teaches competition, it teaches coordination and teamwork. You may be the best in your team, but if you don't coordinate with others, then you'll be the last. Baabazadde basiimye enkola eno nti babadde tebasuubira baana baabwe nti oba basobola okukola ebintu nga bino era ne beebaza essomero. Naye era batulaze nti balina sipiidi, batuse bulungi, bazanya omupiira era batulaze. Twagala kwebaza abasomesa baffe, kibaleetera okukolera awamu, geza teamwork ne resilience, omwana obutagivinga up. Wano n'abamu ku bayizi batutegeezezza nga bwe waliwo bingi bye bayize mu kuzannya emizannyo okuli okuyiga okukolaganira awamu, okukola dduyiro n'ebirala bingi. So many things. It has been a very exciting day. I've learned so much. I've learned that hard work pays. I've learned that we should always have teamwork. Tweyongedde ku skill kumaanyi byonna. Not just for competition, but it's for fun and also for physical fitness. Learned a lot from this sports day, from the different activities we have done, like in parade. Also, discipline in sports, it really matters a lot.